oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Mukama yebazibwe, Mukama mulungi. Amanya n'eddoboozi Senga Ssebbanga nga ndi wano ku The Worship House wa Pastor Wilson Bugembe. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti chaachi zaffe zagguddwawo naye nga tubadde ku bunkenke bane tubadde mu buzibu bw'amaanyi okusinzigira ddala nze ng'omuntu mbadde mpisibwa bubi kubanga tumaze emyaka 2 tetukola. Mu myaka 2 tetukola tulina ebyokusomooza bituyise mu bingi nnyo kati ate obaggalawo chaachi bannange ne gujja bagira nga tetulina buddukiro naye twebaza Mukama nti kati ku ssaawa zino chaachi baaziguddewo ate era tuweereza bulungi nnyo era nze ndi wano enansana ku chaachi wa Pastor Bugembe era chaachi yange era pastor wange era wemperereza siganye taliiwo ali mu Amerika naye ffe tusobodde okubeerawo kubanga tulinawo bapastors baffe abalala era abatuyambako okututeekateeka wamu n'okutulyowa emyoyo ne batuwa ku mmere ey'omwoyo. Olwaleero ekigambo kinkutteko nnyo Pastor Michael kyabuulidde kubanga atugambye tusigale nga tuyina essuubi, okusigala nga tuyina essuubi n'atuwa ekyokulabirako ekisinza okunsanyusa tiye yasibako kapapula kana ak'omuyindi koyinza okuyita betting naye omuntu asibye akapapula aba n'essuubi ddene nnyo kubanga akwala siringi 10 n'asiba akapapula n'asula nga akayina mu nsawo era ng'alina essuubi agenda kuba omuyindi emitwalo 10. So kati omuntu ng'oyo mwabali ekikomando abayitako kuba yaba amanyi akapapula ke agenda kuwangula emitwalo gye 10. So kyokulabirako kibadde kirungi nnyo era kinyongedde essuubi tisiganye kati ndi bubi mu mbeera yonna nti ebidongo byaffe babiggala naye ate kasita ndi mulamu ate era nja kuwangula. Wangisebo amateeka nga chaachi eyina enteekateeka ennungi era bulijjo chaachi zaffe zitambula bulungi olw'ensonga tubeera organized nti tulinawo ba ushers, tulinawo aba security, tulinawo abantu bangi nnyo buli omu omulimu gwe wano ku chaachi. Kabeere nze Ssebbanga nange nze omu ku baweereza wano nti nno nsobola okugenda n'ongoosa toilet obona n'obuweereza nga onoga nti tuguza amazzi g'abasumba, tuguze toilet paper for wano entuuza gye tutuuzaamu abantu eri organized kati twakipinze distance teekayo yonna yabadde ennungi ate fe wano tusaba service 4 kyekituyamba nti temulabye ku mujjuzo titusaba ku makya service 2 n'eyesaawo 6 ate n'eyesaawo 8. Kitegeeza ti abantu abandi badde bajja omulundi ogumu tube n'omujjuzo tuleme okipinga distance amateeka tugamenye fe tusaba service 4 buli service y'abantu 2 be bantu baffe 8. Bibiri anti era babeerawo anti era bawera bwe tulaba nga bamaze okuweera 2 ffe mukulembeze b'eggwanga byagamba abasigadde tulinawo waiting gundi press nga balindirako awo mu tenti nga bano 2 bamala okusaba ate nga nabali ateera 2 bakola ki bayingira ngaye tusaba service 4 wano ewaffe olw'enteekateeka ya church eyo ye programu ya church. So nti mweyo embeera nti kati kino kigenze era okubeerawo tekitumenya kubanga kitusanze tuli organized era abaweereza baffe ba ushers bakola bulungi nnyo, abasecurity bakola bulungi, tobayitako nga toyambadde masiki, tobayitako nga tusoose ku sanitizinga. So kituyambye nnyo okusobola okulaba nga obuweereza bwaffe bulungi. Obubaka bwensobola okuwa abantu tugambe ffe ba survivor abasobodde okuwonawo Mukama atuleseewo ayina ensonga ye tuleme ate kwejja mu kintu nti gwe Mukama wabanga asobodde okusevinga bantu bannyo batuvudde ku maaso nammwe mukirabye Pastor bawa Pastor Namutebi yatufaako
pasita ono waffe wano pasita ani w'omu Kikoni wali wansi pasita Senfuma yatufaako tufiiriddwako abagagga bangi nnyo abantu baffe naye gwe kyolina okumanya tuffe abaasigaddewo tweyongere okunoonya Mukama tweyongere okumusaba ate era tusiime n'okusiima kati nga kino ekirabo eky'obulamu Mukama bambi tumwebaze kubanga abantu babadde ne ssente balina buli kimu neffe tetulina wadde olwataano naye ate tusobodde okukola ki okubeera nga tuli balamu kubanga singa obulwadde weebuze bwakwata ku ssebbanga nandibadde mbuwona ntya sirina ssente nze kennyini noonya kyakulya naye omuntu badde bamutwala mu ddwaliro ne bagamba nti bamukubye miliyoni 10 bamukubye miliyoni 2 ng'omuntu asiza ku okisigeni nze ssebbanga Mukama asobodde okumbeezaawo sisirizzaako ku okisigeni ize mbadde nfunamu jasujja senyiga ate nensobola okuwona so nebaza Mukama olw'okuba nti ndi mulamu era ngenda kweyongera okumunoonya n'okumuweereza weebaze Mukama olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde ate weeyongere okwekuuma weeyongere n'okumumanya Mukama abawo omukisa. Everybody have to tell you say number moja labanzo mfudde I believe in Jah. What up everybody, it's your boy Damasco right here ku Worship House and Nansana. Esumbi omusumba Pastor Wilson Bugembe. We're so happy that amakanisa baga good day. Big upon yourself everyone that came through today. Kyasanyu nnyo abantu abadde bakuma SOPs social distance baddewo kamasinanga akange kakano kalina, so it is such a great feeling banayo okulaba nga abantu bakomyewo okusinza Mukama nate. It is so great and such an honor to have you people back. Yeah man. Ekisooka bannaye tubadde tumisinga okulaba ku bantu, tubadde tumisinga okulaba like everyone buli omu abadde away, keeping home, keeping safe. My business agamu badde bagaggala, events zibadde tezikyabeerawo. So first of all the excitement of seeing abantu nga bazze, ate n'okulaba abantu nga bafuddeyo nnyo okulaba nti obulamu bwabwe babukuuma. Everyone came with a mask, abantu abamu balina ne hand sanitizer mu ngalo bwabwe buli awo buli portable. And then as the church management we tried so hard to keep the SOPs era twagala okuuma abantu nga bali mu good health era nga bali mu bulamu obulungi nnyo. Yeah. Yes. Yeah, that is why fe twasazeewo wano tugenda kubeera ne services nnya. Waliwo abasoose ku ssaawa 2 nga bakumi distance, waliwo abazeemu ku ssaawa 4, abazeemu ku ssaawa 6 n'abazeemu mu service ene egendamu essaawa 8. So all in all tugezezaako okufuba keeping the SOPs as a social distance n'abantu obutabeera bangi in one crowded place. Yeah. Yes. Yes, abantu tufuba nnyo unless otherwise nga kiremi, but we try as much okubeeramu abantu bibiri. Naye kiba kiremi at least wabeerawo SOPs observed. Akyali ewaka bwe kibanga ddala tonakiwulira mu mirembe ng'owulira toli safe unless you feel safe olyoka ojje ku kanisa, but you can still watch us on TV. Tubeerako ku NBS, different TV stations, different social medias, so you can keep home and keep safe unless wokiwulidde nti you really need to fellowship, then you can come and choose any of the services. Yeah. Bw'oba oyagala okujja osalawo service bw'otuuka nga abantu ababiri baweddeyo, waliwo wetulindira waiting area nayo ennyini observing SOPs n'olinda the next service. Yes. Bayibuli yennyini okusaba newaka osobola osabirawo, but bayibuli yennyini yetukubiriza to keep in fellowship. Fellowship kwe kukuŋŋaana wamu n'abatanalokoka. Funayo akadde oyiteko mu nnyumba ya Mukama, naye oba tonalokoka at least yitayo, tomanya ensonyi zinadda mpolampola oba oli awo olikkiriza, kubanga bayibuli etugamba nti oyo akkiriza Yesu yekka yaligenda mu ggulu. Yes. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Baking Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 25
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wa